Wafunamu ku disappointment ng'ozadde basatu. Wali oyagala kuzaala omu oba babiri? Nakimanya nga nolina akalufu n'olubuto. Nti abaana bali basatu? Aha. Olwaki tewalugye? Ne ngamba Mukama lwaki okinkola ne ndowooza just scan zibeera zirimba. Lwaki wagamba lwaki okinkola? Kiki watya? Anti natya abaana baali bangi. Ne ngamba nja balabirira ntya. Omwami ng'akola mirimu ki? Yali avuga booda naye kati batuka ekiseera booda ne bagikwata ne bagitwala. Yali yalooni. Muloni nemulemerera omumalayo. Looni yamulemerera kuba yalina okuba nga abaana bagulira amata. Ennyumba imutunuulidde nange nakawere mba n'okulya biki n'alemererwa pikipiki ne bakola ki ne bagiyoola ne bagitwala. Mbaagala nnyo okuba bansanyusa nga bali awo baseka bazannya. Bamanyi ozannyazannya? Bazannya. Bali mu bbanga kati bano nga betubalaba waneero basajja bali mu myezi 9 naye balaga nti keya nnafu nnyo. Just beetaaga byandiisa ebyokwambala empewo okuba nnyingi waneeno yeba yebakolayo batemubiri nekitafuna gundi. Kale ennyumba ze nazo za ssente mmeka eno gye musule eno amazzi agayingira mu nnyumba? Emitwalo 7. Atambula ova bweru wa ggwanga okoma mu ggwanga erya Uganda bookinga nange tukola airport pickups nkulinda ku kisaawe Entebbe n'enkuvuga straight paka ku mulyango gwo ojja ne tuteesa ntulabe entambula naggwa naawe atambula ng'ova mu Uganda ng'oddayo emitala mayanja ogenze kukuba kyeyo awo bakaye bantu betutambuza nzijja ne nkukima ewaka ne nkuvuga paka ku kisaawe Entebbe n'ogenda gwakomawo onsanga awo nga nkulinze ennyonyi egenda okukka wansi nga bwendi nga nkulinze ne nkwatira ku bintu teka mu mmotoka ndikuvuga paka wo ku mulyango jangu mbukinge nange tubeere nga ate tukikwasaganya wannawali. Omukutu gutandika tusinzira okubeera nga tukuweereza erinnya lyange nze Sonko Muhammad ku Facebook Good Talent, ku TikTok Good Talent na YouTube channel yaffe Gemaka Makulu Good Talent Management. Nate olunaku olwaleero nkomye baleetera emboozi endala ey'enjawulo nga bwe twalagaana nti njabba nga mbawa emboozi ez'enjawulo. Twazadde abaana bali basatu balongo. Bali mu bbanga lya myezi giringanga 9 nendi ne Naalongo. Twagala tumanye ebikwata ku balongo bana abasatu. These are triplets. Netuzze kubanga tumukyalirako tulaba abaana bano. Waliyo balabyeko, waliyo bawuliddeko, weetaaga bazaala oba waliyo bazadde. Okoli bino tugenda bbanga tufuna olunaku olwaleero tulabe n'embeera ki mwe bali abalongo bano. Kusoomozebwa ki okuliwo ng'omuntu olina abaana abasatu. Alawo obeera n'omu nakuchunya olwo singa obeera n'abasatu oba okusingawo. Naalongo tusanyusa okukyalirako olunaku olwaleero. Neyanziza nnyo ssebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bukalubye. Kalubyemuko. Kaki ekiganye Naalongo? Ekiganye olwasooka lwennyini we twabazaalira tekyali nnyo kyamaanyi nnyo. Naye nga tetunaba nnyo kugenda nnyo nti obulamu bukalubye tebuyinza kaluba byonna era nawe waawo ekintu ekibi at least wabu biba fite ofunayo ku kyakabi n'ekirala. Wano tuli wamu bayita batya? Wano tuli mu Banda Kasenyi. Banda mu Kasenyi. Abaana bano bebano betulabako wano. So kugezako batunyonnyolako. Oli mubike kuko muterezemuko bulungi. Singa ofunyeyo bakagoya akatintinye n'obikako wansi awo. N'omubikabikako okwo. Then tulabe nga tutambula bulungi nnyo musajja mukulu oyo so mubikako ku magulu. Oba no babika babiri n'ono amuliraanye wano. Then ano tubanga tutambula kiriyale bulungi nnyo. Obaawula bulungi nnyo gwe kwanda abafanagana face. Koli alinganga yabawokana mu kakati. Mbaawula bonna. Kubona ye mukulu yasooka ofuluma. Ne kuddako ono omuwala n'asemba. Abalenzi bali babiri n'omuwala omu. Ono bamuyitaani? Ono bamuyita Adam. Police. Ono bamuyita Lukman Mugaria. Ono bamuyita Nakimuli Shanita. Adamu badde manyi oli anaabeera Hawen ono engeri gyali Adamu. Nedda tutayagala mbu tukola amannya nga geegamu. Kuba buli omu yayagala buli omu abbulemu muntu gw'ayagala. Labayo beera ng'olabireyo bali. Abaana bano nga bwe bali basatu mpulidde amanya ga Kisiraamu basiraamu? Ye basiraamu. Taata waabwe naye musiraamu? Ye musiraamu. Nawe oli musiraamu? Gwe toli musiraamu? Kitegeeza gwe tewasiibye? Saasiibye. Taata w'abaana yasiiba n'abaana? Taata w'abaana y'obeera naye? Mbeera naye. Obeera naye? Alhamdulillah. Abaana bano
omuntu afuna atyo olutuzaala abaana nga bano waliwo omuntu ayagala ozaala abaana be basatu bawala babiri n'omulenzi omu akiveemu lumu wakozesa bukodyo kisooka otuuka obukodyo kuba nze mbeegomba nze nga nze era bannaye ali eyo nange osobola okukikola ng'oli muwala nze nkwegomba tukikola omulundi ogwo aba tukivaamu lumu wakozesa bukodyo ki tewali bukodyo bwe nakozesa kyali kisa kya Allah kyali kisa yabampa kyakusanyusa ng'ozadde abaana basatu kyansanyusa kuba nabo babeera baana sure tewafuna muko disappointment nogamba bannange kikino ekitu evaamu naye notuuka ekiseera nogamba kankireke wafuna muko disappointment ng'ozadde basatu wali oyagala kuzaala omu oba babiri nakimanya nga nakalufu n'olubuto nti abaana bali basatu olwaki tewalugye neŋŋamba mukama lwaki okinkola nendowooza jasikane zibeera zirimba lwaki wagamba lwaki okinkola kiki watya anti natya abaana baali bangi neŋŋamba nja balabirira ntya abaana babeera batya abangi nga muzaalayo omu nozaako omulala anti ekyo kyo omanyi nti ozaala omu n'omupulaningira naye kati abasatu oba tolina ngeri gyogenda pulaningamu nga tolina byakkola ye nga bakololanyi balina ekifuba balina ekifuba n'essenyiga oja alabika ntegedde nze sonko ntegedde musumbuye oyo aba abitegeera kuba ndaba ye alaba nnyo okusinga bano abalala kakati otegeera nti olina abaana basatu olubuto lwaki tewalugya anti era nayagala olugjamu naye neŋŋamba kati nzijjamu bano bonna basatu nja kuba nkoze ekibi nnyo ate naye ntya n'okulugjamu kuba nnyinza ofiirayo wo okufuna olubuto wali otegedde nti ogenda lufuna oba byajja accidentally byajja accidentally bino byobeera ne boyfriend and girlfriend ng'okyalayo bukyazi n'ogenda obeera waliwowe nga mwewasa akawondo kakubye eddingisa just kwekyalirako mwalinga wali okyaddenga bukyazi mwekyalirako omwana n'akwatamu n'akuba ewala egina aliteeba pyu yateeba asatu omulundi gumu oba libalimu lyerivaamu bonna omusawo ye nga we yanyonyola yagamba amagi gaali 2 naye erimu lyayiwa bulamu mulundi amagi gaali 2 kati erimu neryewoga nemu nerigabirako ewalala nebafuuka basatu ekisawo kimu kyalimu baana 2 ekirala ne kibeeramu mwana omu omusawo ati we yabinyonnyola olwani abaana amaanyi ennyo gwe yali omusave ennyo sayidi eri nze simanyi kuba ffena sayidi zaffe zonna teri awali abasatu teri famire erina abaana nga bali basatu mwakola ekyafaayo era kyali kyafaayo kati otandika otya okugamba nti olubuto luno sooka omuli lwaki osooka afuna kirowoozo kirugjamu anti naye raliikirira njeje ngenda obbakuzaamu lwaki taata abaana bali tumwesiga nti yakolamu nedda nali mwesiga naye ajja tuuka alemererwe nga manyi ayinza okudduka wana amanya nti nina abaana basatu kati ate ye bifu kumanya by'abaana basatu omwana asooka okumanya nti kati nfunye olubuto ye omugamba teyeesikamu nagaba bannange sizaala ng'abamu bwe bagamba teyeesikamu yalukkiriza olubuto nagamba ekituufu mbadde nga nange goolo nziteeba yalukkiriza teyeesikamu era naye namugamba abaana bali basatu yasooka n'awakana nagamba tekisoboka era yamala kukyerabirako nga ndi kuzaala ngazadde basatu olwo otegeera mu myezi ng'emeka omaze okufuna olubuto nti abaana bali basatu webagenda ku sikaani nali ngigenzeeko kebera kidini yange kuba nalina kidini problem ensigo eyo yatereera kati eyo yatereera kanali ngenze giraba oba eteredde omusawo naŋŋamba tulaba amagi 3 gali active nemuwakanya nemugamba olimba nagamba nze gaga naye galabe nange nengalaba nga galimu amaaso amagi 3 ng'olaba amaaso bwegati then neŋŋamba omusawo kyakamufere nenzirayo ku sikaani ey'okubiri ku myezi 4 walala neŋŋendawa enaggulu wennyini nebankibe nebaŋŋamba tulaba abaana bali basatu neŋŋamba wa mulimba nenzirayo ku myezi 7 nayo neŋŋamba nti nina abaana basatu nagenda kiswa nga tofuna disappointment bannange buli wengenda baŋŋamba basatu nentyamu neŋŋamba mama wange neŋŋamba buli omu nebagamba wa tujja mala kwekakasa nga tumaze kulabako awo era nolwatuuka emyezi nga nazalya nga baba premature wazaala tebanatuuka nazaala tebanatuuka olwo ofuna olubuto ng'olina emyaka gwenga emeka saa zino nina 23 wafunira ku myaka 22 wali myaka eri egy'abantu abakulu olina obuwomererwa ekintu wali wonna kati abaana webazaala tebannatuuka lwaki tewanywa bulungi ddagala nalinywa
bulungi naye omusawo yali yaŋŋamba omwana yali atunula wansi ono yali yakka nnyo n'aŋŋamba togenda kutuusa myezi 9 era abamu baba tebatunudde wansi kuba omukazi awazaala omwana nabba mu kutuula kutunudde wansi ono yali yakka nnyo kati bana babiri bo baali batunula waggulu ng'ono ye yatunula wansi nga omutwe gwakkirira nnyo n'aŋŋamba bane bamusindika nnyo togenda kutuusa myezi 9 bane bali bamusindiikiriza waayi tuggulire tuwe ekkubo tufulume kati n'ozaalirako myezi emeka nazaalira ku 8 be baana abasookera ddala tonda naako alhamdulillah nakikkolera tojja kwimenya nti ate kanzizeeko omulenzi omulala n'omuwala omulala kati abaana abo babalabirira batya emyezi 8 basooka babateeka mu incubator twamalayo weeks zaali 2 naye nga bo balamu bulungi nga balamu bulungi nga bayonka n'oyonka ne bayoka batusiinga naye ne batugamba tetubanaalizaawo paka omwezi wegunaggwako tutandika obanaaza era wegwaggwako ne tutandika obanaaza. omwami ng'akola mirimu ki? Yali avuga booda naye kati batuka ekiseera booda ne bagikwata ne bagitwala yali ya looni looni nemulemerera omumalayo looni yamulemerera kuba yalina okuba nga abaana bagulira amata ennyumba imutunuulidde nange nakawere mba nina okulya biki n'alemererwa pikipiki ne bakola ki ne bagiyoola ne bagitwala kati n'asiba muno mu bbanda ng'anoonya obuli mulimu buno eno ng'akola obulimu nga bulimu ki muno kusomba musenyu oba kusomba mayinja poota biki gwona gwe basanze gwakola teyadduka yasigalawo n'ateekinga keya yasigalawo ng'ateekinga keya akwagala kimanyi akwagala manyi wali omugamba sajja tangasa kati oyampaaki naye ng'akuliisa akulabirira abeera naawe era n'obuuza awo yampaaki nga n'ebyewaka emirimu bulira at least ayimwino buto byakumpi bwekiroko oyo tuveeyo kati abaana ne babeerawo ne bakula Allah n'akuyamba ne kutafaako wadde omu nannyamba ne kutafaako wadde omu wadde n'okulwala tebalwalirira nnyo biri awo obaagala nnyo oba bamu olw'otuuka n'obeevuma munogamba lwaki nina bangi mbaagala nnyo kuba bansanyusa nga bali awo baseka bazannya bamanyi ozanyazannya bazannya bali mu bbanga kati pano nga yetubalaba waneeno bali mu myezi 9 naye balaga nti keya nnafu nnyo omwana w'emyezi 9 singa aba aliika nkeya nga nnungi yali badde atambula ate nga ow'emyezi 9 aba atambula ayimirira ku bintu oba nga atambula kisinziira bbere lya maama liritya kasajja wamu ekiyirisa nga kyakabi nga kirungi nga nawe omuliisa bulungi yabandibadde nga bayimirira nga bwe bali abasatu bandibadde nga bayimirira oba nga bakola ki batambulira ku bintu naye saa zino tebanaana kutandika kwavula naye batuula nga batuula butuuzi tebanatandika nakuta mikono bwe batuula balina osimba bwe batya emikono basimba busimba kati yali badde atisi atula n'asalako n'agita n'abeerawo nga tasobola kuwa nga tasobola bo nga balansinga tebasobola kuba endiisa bannafu okay kati biki bano abaana bebeera beetaaga okulya ddala babeera beetaaga okuba nga banywa obuugi nga obuugi butya bwetufunayo obwakasoli bubakolera obwakasoli tebukola nnyo bukola naye si nnyo nga obwa soya oba obwa muwogo nga bulimu amata buliwo obusinga obwa muwogo obw'omuwogo nga bakoleramu amata g'obuwunga oba amata ogula malala n'oteekamu ogula n'oteekamu oba obwa soya buno obulimu olwedda amata kiro y'obuwunga obwo obuugi obwo obwa soya obulimu olwedda amata eba yemumme eri mu sente erimu 14 buli kiro kati nga bali basatu kiro ebayinza ginywera mwezi wiiki nnaku bbanga baginywera nnaku nga 3 kiro kuba nga gotokombyeko nga sikombyeko banywa misana nakiro misana nakiro ate emmere tematuuka kulya mmere batuuka naye lwakuba lwa ssente obutali tinatandika baliisa natandika kulya naye nga woba balya wemba nga nfumbye omuceere bawaako katono ne balya kati keya kyendala gyoyogerako babeere nga basobola okutandika okutambula naye tebalinamu bulwadde nti ono yalemala nti ono biki tebalimu bulwadde bonna bali bulungi tebalina bulwadde buli bwamaanyi okujjako empewo ya wano yebayisa obubi tebalina ngoye masuuka n'obunyogovu mutula omwala tegutukola enkuba wetonya amazzi gayingira mu nnyumba kubanga basanze bali bwerere nga tebambadde babise oba bisiimu oba biki bibadde babisewa
sente tewali nekeya teriyo obulwadde bwobwo tetulina na sente zigula ddagala balinamu kakalwadde lwadde awo akafuba kangi nesenyiga balinamu ekifuba nesenyiga bawulire special wali alabika ototo katumututte baba bayiriitira balinganga enkoko olw'enkoko zino zibulaira nga zirwadde senyiga ziba kati mpulira bayiriitira nnyo kati obulwadde obubaluma right now oba wakuki ku ddagala kiri oba waako tubasangidde right now mbadde sina kyembawadde tolina kyobawaddeyooko lwaki tewali ddagala lyosobola kwetuusaako tonotono tewali tata ababadde agenze kunoonyaako naye labiganye ageze noonyaako akasente bafuneyo 1000 tufuneeko bukerenda funeyo 1000 mufuneyo ku bukerenda kyoba 1000 busobola temubaweemu eddagala eddala lye batalina ate nebibakosabukosa agenda wali wali omusawo ali ka kiriniki n'omunyonyola abato n'akufunira kyakuwayo wadde okaweke kamu wadde kamu ne kabamala batya bonna okagabanyamu kabaka mwanga naye n'obulwadde obwamuno nabwo bwennyini waapi sisuubya nti bulina wadde layisinsi buno buyinza nobbawa eddagala efu obulwadde obwamuno wano mu ggeto wano naye ebbanga okuva lwabazaala emyezi 8 gye bamazeewo biki ebibadde bikutawaanya gye bali tebalwala musujja gw'amaanyi nojja ne gubaluma bikiwe bityo kujjako teri musujja gwali gubaluma tujja balaba tibakola batya beta nti omusujja tebagufunanga kuba ndaba wano wemuli ku mulyango ndaba tewali bulungi amazzi agayitawo mangi mazzi macaafu basulamu amazzi biki buli kimu ogwogedde nga bwe gali ndaba kuba ku mulyango wano omulyango kwennyini ensobi teziva wali ezizanyidde wali mu byoyo nezijja ate neziva ku mmere yayo zijja nezisumbwa muno naye lwakuba kisa kya Mukama ne babeera nga tebalina buzibu nnyo bw'amaanyi so bafuna ssenyiga ngoyo tebalonako ku musujja gw'amaanyi gwetooza ku kitanda mu ddwaliro tebagufunangako so balwala oyo ssenyiga n'ekifuba baana ba ghetto bamanyi embeera ya ghetto Mukama Katonda wange kati musula muno nabo eno neeti ebamala mwenna ne mugibikka bwe muti era kuba yayulikayulika tetulina gye tusobola kufuna neeti wamba mwetaaga neeti kuba muno ensiri ndaba ziyitamu nyingi munene okulwaga omwalo ogwo ensiri nyingi omwala guyitira ddala ku mulyango bana abatulaba ne tuli omwala ndooza mulaba guyitira ddala ku mulyango wennyini nnyini wano ate wakyafu nnyo nnyo naye lwakuba tetulina kyakkola bannange n'ennyumba batubanja tuli awo tutyo Mukama yakuuma enkuba eno bwetonya kiba kitya wano wetunyingiza nnyo mazzi maama nyingiza ne gatuuka wano ku kitanda wano waggulu nabo ne bufunako ku mazzi amazzi gayingirira ddala naye tegatuuka ku buliri ate gatuuka yesi gatonyeza ku buliri eno wansi ne butoba ne twanika nga omusana aguzze nange ebintu nga si byangu naye kyensinga okumanya Katonda abantu baba abalaba era afaayo gye bali that's why tebalwala bulwadde bw'amaanyi buyinza kukalulirira nnyo tebulina bulwadde buli awo just beetaaga byandiisa ebyokwambala empewo okuba nnyingi wano eno oba yebakolayo batemubirina kitafuna gundi kale ennyumba ze nazo za ssente mmeka eno gye musule eno amazzi agayingira mu nnyumba eno 7,000 buli mwezi naye ku njeri gyalina responsibilities nyingi abaana alinayo mukyalo omulala oba omulina bwomu tatamala ayinza obeera ninga alina bahajati abalala nga babiri omanyi omusiba atalinayo oli bwombi olina kwesula naye gwamuyina bwomu bwoti nze simanyi naye nze kyemmanyi talinayo alhamdulillah kyamaanyi buli bwomu bamubalako nabo enna beebaka sayidi ebisenge ne batagwa nammwe ne mwebaka eno ne mutambuza obulamu bw'omutyo mpolampola kale ate gwe nga gwe maama aba yeetaaga biki like nga bonaagamba ebyokulya sokuba bayonka bayonka naye mamubere temuli jesi oyinza limwa buyinga akaaba nogamba kandi muteeke mukamwabe abeere omwasikeesi kati mama yaba alina kulyakyabala n'abaana nga bana bena amatanga mangi ng'oteekako nakuta n'oli era ebyokunywa nga biki butunda obuujo obwo obwa kalo
obwakalo wali obuugi nga bwa bulo ye buugi bw'obulo n'obwo obuugi bwa muwogo bwa kasooli ate ntera owulira ebyenda ku bannakawere n'ebyenda naye nze si muntu nnyo kale bwa byenda oba nnyama tegeeza tufunayo omuntu n'atuwaayo obusera oba obwa soya bugambye bwa kilo ya 14 ne basooka babeera ku balayike ne sukaali omuntu aba akuzanyidde wakazanya kaba kategereke ka omwana basoluliyako mpolampola ye tuba tweyaziza yenna n'aba atuyamba n'atuwa kyonna kyonna kyalina kuba bo tebalina kye basosola buli kimu kyo bakinywa ono kiki yatandise ng'omusanyufu ate ninga ayagala okukaaba enjala emulumye oba alabye taata agala kujjako ono nsolo situlako oko nendaba sokojje tulabe tafuka already yafuse dda mpulira ng'omubisi bannaye yafuse dda n'olubuto lwenga luli waggulu nnyo why imirira tulabe akagere nga katini nnyo soka imirira tulabe nga yewetawe tasobola kuyimirira naye olubuto lwenga luli waggulu nnyo biki bibadde ovubba bye baba onnywako nava nnyo buugi why sobola okumbongako bonga tulabe bana tuwa Jackson bamanyi ne baba balina amaaso why ono bagambye yani ono ye Adamu kati kankubuuzeemuko kanguze ku sayidi endala bana abaana nabo babayita balongo babeera abalongo kuba balina erinnya lyabwe mu luzungu bayita ba triplets baana basatu mu Luganda ate tebaana basasa baba mu Luganda baba babeera baki oba baana abasatu wamba kazi ndalukange bannange naye bano bo tebalina giri mikolo nga gyabalonga gye batera kukola simanyi tomanyi ekali sebo bo babeerawo we bati mpolampola ono ye Huseini Adamu manyi waliwo bali abalonga ababeera ababiri abasiramu omu abeera Huseini ababeera bamuyitaani we batyo okay ono ali makati ye muwala yasembayo obuto oli wagambe yani omulala yali owokubiri so ono ye last born omuwala kuba bambi yendaba yeebasa bano abaana bo waliwo bazaala like abakazi abamanyi olemererwa babeera nga balina kubasala bali bakulongoosa bali bakusindika ne bafuluma bonna basatu asooka nadda wali owokubiri n'owokusatu mu ssaawa emu baba batwala obudde omu nafuluma leero omulala enkya omulala obuddako buli omu yatwala dakiika nababeera nga bafulumye naye bakiva kukyata abakazi abamu ne balemererwa nga talina omwana omu yekka ne batuuka n'omusala oba baali batini nnyo bavaamu ono yavaamu 2 kilos bano bavaamu 1.9 bannange tutera bakolera emboozi ez'enjawulo naye tubaleeteddeyo abalongo ba triplets abali abasatu waliwo obulongo bwe ntera okulaba ku TikTok ninako akamba kayita Dokasi kakwano kange olwo n'omulala waliwo ba triplets abali ku TikTok bali basatu abaana babawala ba university gye basomera kuba bali Kyambogo baba basomera waawo baganda bamwe abalala abaabano mujye mubakyalireko okwo mubalabeko oba okitegedde bali wano eno mujye mubakyalireko mubalabeko enewana alaba kwaba abalongo abasatu mubataginge if possible baba basobola okujja bajja kuba ne banda bakyalire ku balongo bano abasatu baba baganda baabwe kyemanyi okutwaliza ewamu so emboozi yonna mugiwulidde nonga bwera ina kyawabula bakyateesa comment section weeri so ojja ku WhatsApp yange anobaako amagezi goyinza obeera ng'otwana ebirala ebiddirira saabalongo baabano bo nabo ngambe kanzije mbabalageko olunaku olwaleero sembeera nga bwe mugiraba nga bweri mbeera ya ghetto oba okitegeera olaba obeera na mwana omu naye okumuliisa n'abeera buzibu kati bano bali basatu oba okitegeera taata omulimu gwera alina gwali ng'avuga booda naye nga alina yalooni neemulemerera nga maama azadde but taata muwa credit tadduse abasinga onje tukalako stolo omwala abeera omunaafuna olubuto taata n'atwala emisinde abula nakugwa kigwo temuddamu mulaba obuuza oli taata w'omwana ali wata simanyi gyali naye ono ye baaba rasita ye yaguma n'agamba nfane mukyala wange so mbeera yageto nga buyinza okubeera ng'olaba nalongo kiki wali agadde okugamba abantu baffe abantu bonna kyembasaba twetaaga obuyambi bwammwe kuba mmwe bano baana ba Uganda baana bammwe
si nti mbu baffe ffekka nedda bano abaana baggwanga beetaaga obuyambi bwammwe kyonna kyonna aleeta tujja kuba tweyanzizza yenna ayinayo obugoye obukadde asobola obbaleetera ne babeeramu bwobwo obugoye bw'abaana myezi 9 plus asobola okuleeta tujja kuba tweyanzizza n'obugoye obw'okwebika obusuuka obwo tujja kuba tweyanzizza nnyo n'ebyokulya kuba balya n'ebyokunywa nayinayo kaneeti nze kansabe kaneeti anayo kaneeti bulomiti bamusente nga mmeka simanyi kuba ebyo bagitugabiramu ya gavumenti mu ddwaliro ebya gavumenti naggulu ye nga bakola bulungi kyamanyi kitanda kiri 5 ku 6 ayinza tuwayo kaneeti 5 ku 6 akoko mu kampenzi enkaleete so nawe ayinza okubeera ng'oli arawundi obugoye obw'abaana emyezi 9 gye balimu bano okudda waggulu ye so tuwayo ku bugoye so tuwayo akasuuka oba essuuka eddala ey'okubindoza mulaba mu embeera nga bwebeera eri so musolo tuwayo essuuka ey'okubuliri kablanket tuba bakolola bannange ate n'empewo nnyingi ate ensiri nnyingi ate n'obukyafu buno obukola otya kuba ku mulyango wennyini taata wabwe agezaako omwalo ogulongoosa ogwo buli luvannyuma lwanaku 2 naye abantu batuliraanye bo tebamanyi buyonjo be bagukyafuwaza naye agezaako kuba atayagala banaye balwale n'agulongoosa naye eddagala ly'ekifuba ettuufu lye bayinza okuba bayiriitira nnyo liyinza kuba ki maybe beetaka batwalako mu ddwaliro eyo omusawo n'abakolako check-up n'alaba eddagala lye basaana naye lwakuba tetulina ezo ssente zagenda mu ddwaliro kuba nenja naye erabika ebaluma ndaba oli ayayuuyo oli asembye eri omulenzi ayayuuya ate bino kubagema kubadde waminga nebyo obadde ng'ojja obikola anduddewo kuba nakoma mukaaga nga siina muntu anyambako basitula ogenda ajjukira mbeera nzekka ne taata waabwe ate taata waabwe alina ogenda onnoonya ekyokulya kati mbeera nzekka kati awo ndudde batwala obagemesa kuba beetaaga na mpiso y'emyezi 9 naye siina njiri yagendayo mu ddwaliro kati omala babagemesa kuva ku myezi emeka kuva ku mwezi gumu mpaka ku myezi 5 so iyo mwezi ogumu bagifuna bagifuna ey'emyezi 5 ne bagifuna kalwaki nabo beetaaga ey'emyezi 9 mwina genda naggulu tulina ogenda naggulu beetaaga ey'emyezi 9 ey'omwenda n'ey'omukaaga kuba twagimisinga ey'emyezi 6 mwagimisinga abaana bebamisinga ezo empiso ebalwadde polio sima ebikibikibwe bito si ebirwadde ezibibalumba simanyi nze ey'omwezi 6 mwagimisinze twagimisinze kati ey'omwenda eya measles ey'omwenda eya measles okay awo tunaakola tutya transport ndoza na muntu akwatirako oba tomanya wayinza oba mwezi ya kisandaba ng'oli arawundi wano ng'olinamu akamotoka just from here banda kasenyi up to there wali naggulu siwe kiri naggulu oyinza oba ng'olinamu akadde togenze colon that day oba ng'olina emmotoka olina driver n'omutusindikira najja ne tugenda nabe naggulu ne babagema oba okoze ekyamaanyi okitegeera kati so n'abantu baffe abatulaba embeera nze mwantuma kubalaga mboozi zanjawulo te za muntu wa bulijjo abamu baŋŋamba sonkoso kuve mu bayimbi abantu balina be beetaaga eyo wansi kituna bitutaga okulaba ku ground abantu ebintu bitambula bitya kati so nzija nembibalaga okwongera okujjukizaako atambula ova bweru wa ggwanga okoma mu ggwanga erya Uganda bookinga nange tukola airport pickups nkulinda ku kisaawe Entebbe n'enkuvuga straight paka ku mulyango gwo ojja ne tuteesa ntulaba entambula naggwana watambula ng'ova mu Uganda ng'oddayo emitala mayanja ogenze kuba kyeyo awo bakaye bantu betutambuza nzijja ne nkukima ewaka ne nkuvuga paka ku kisaawe Entebbe n'ogenda gwakomawo onsanga awo nga nkulinze enyonyi egenda okukka wansi nga bwendi nga nkulinze ne nkwatira ku bintu teka mu mmotoka ndikuvuga paka wo ku mulyango jangu bookinge nange tubeere nga ate tukikwasaganya wannawali ntumirako bannyinange mwenna olwomukyala bamuyita Eva ntumirako ku Sharifa ntumirako Jesse ntumirako Madam Mimi waliwo boss lady gwe nina ennaku zino mwebale nnyo mwenna babeera nga mukola kyemusobola okubanga mukola okulaba nga embeera nga etambula bulungi nnyo nnyini ddala nyinza obutasukkawo wano olunaku olwaleero nyagala beera nga mbata naye embo zino nga mugirabye ebyokulya kisinga okubeera ekikulu n'ebyokunywa tulabe nti abalongo bano abasatu bakula bulungi nnyo yamba ku lwa Katonda si lwa mukyalo n'okusiima oba abaana oba nze oba omulala so kyonna ky'oba okoze obeera oyamba ku lwa Katonda
lwakutonda n'ensi yange nze Sonko Muhammad tusinkane mu programu yaffe endala oba ekitundu kyaffe kirala kikwata ku baana bano mubeere bulungi. Atambula ova bweru wa ggwanga okoma mu ggwanga erya Uganda bookinga nange tukola airport pickups nkulinda ku kisaawe Entebbe n'enkuvuga straight paka ku mulyango gwo ojja ne tuteesa ntulaba entambula. Naggwa naawe atambula ng'ova mu Uganda ng'oddayo emitala mayanja ogenze kukuba kyeyo abo bakaye bantu betutambuza nzijja ne nkukima ewaka ne nkuvuga paka ku kisaawe Entebbe n'ogenda. Gwakomawo onsanga awo nga nkulinze ennyonyi egenda okukka wansi nga bwe ndi nga nkulinze ne nkwatira ku bintu teka mu mmotoka ndikuvuga paka wo ku mulyango jangu mbukinge nange tubeere nga ate tukikwasaganya wannawali.